Muzeeyi yagambye nti si bamalaya. Muzeeyi yagambye nti newobeera omusiru osobola okusurvivinga mu Uganda. That's how beautiful Uganda is. Even if you're a big fool, you can survive in Uganda. That is Muzeeyi how it said. So you're a big fool, you can survive in Uganda. So I've been a big smart. So that's how I've been surviving. Can you give me away, please? I go. Tebinkwatako. Bwemba nabivaako emyaka 15 emabega tebinkwatako gwe nnyoko ya omanyi taatawo. Aliwa. Yani. Mumutunuzeemu kamera. Wenna oli mutono yagala nakundwaza sikosero. So, Anti jijjeeko. Nkugambye oli mutono kati sikyayagala ye ya Galaxy. Mukwano anti nze I lose nothing. Nkukwata. Tikatontunuzaamu muzindaalo gwe sikyagwagala. I look fabulous at 33 years with 4 children. Wow. But now I'm realized it doesn't matter anyway. Wow. I'm snatched. Snatched. You're snatched. Yeah, we're here to support Brian and twagala kwambusa omutindo gwa style. Kasozi, yeah. Elas Kasozi has dressed me, yeah. And the makeup was done by Peter Russell. So byonna bitambudde bulungi. December tugize mukwano tombuza bya fashion. If you have never been to New York or about fashion style, don't ask me no sense. Njagala mubeeremu amagezi mumbuze ebintu ebirimu amagezi. Nanyiridde nnyo. No tebikwatako. Jo nabadde nyambadde Burberry. Nze ngaleka nsobbe somerako mujazirika. Yeah. Nyabo. Enviri zo wazirabye. Muziraga abawagizi n'abatayagala. N'abasajja abankyawa mubalage wenfaanana. Yeah, ku myaka 33. Yeah. Yeah. I have realized that you people, you might molest my child and I cannot, yeah, molest my baby. Like Jonah is 13 and is tall, I cannot bring him in the media. Molest you mean what? Uganda atakutegeera. Kati gwengo oli muwala muto, how old are you? Osobola okukozesa omwana wange n'omwekozesa. That is molesting. That's what I mean. Yeah, buno bumalaya ate already they are sick. Nze omwana namuzaala without any infection, without any disease. So there is no oli mutono amagumba gakuli kungulu mukwano. No, ye muto ali myaka 2 ndi myaka 33. So no musinga. Look at me at 33. Yeah, look at me at 33. N'abaana bana. Mukwano tebikwatako tolukolangako. Kyotateeka muto kibuuza. No, si modelinga. I'm just being so class. Anti nywedde mu kawine. Ante musanze ya. But I can be sweet. Mwagala oli bad black. Yeah, I've been staying to Serena. Okuva ku Mandi. Mbada uteziba kwatako. Kubanga azinkola ansasuza teyeetaaga kalango. Ansasuza za $10. Olinga amatako. Zembera zange. For the first time, by the way, I feel proud of myself. I feel so marvelous. I feel, for the first time at least, yeah, I'm dope. I'm sustaining. Gwe soko ntereze ekiteeteeyi. Ndi kwa iPhone 14. Gwe jangu ntereze ekiteeteeyi. Soko kikolemu bwoti. No, bagenze tebaagala kamera. Ogera ku mwami aliwa. Oyagala musiyaga. Omusajja oyagala musiyaga. Ebisiyaga Museveni yabigaana. Kati lwaki ombuuza omusajja gw'otagenda siyaga? No, why did you ask me about my man? Oyagala musiyaga, you tell me obere mujja wange. Yes, but no, it's not your problem. Omusajja wange wemba mukipinze low profile. That's what we want. That's what we agreed. Ate mumubuze ebibuzo ebyekisiru. Can you give me away please? Muri no sense. Mwegayagaya mulinga embizi.